n'owetera mu Ttuba Town Council n'oyingira kilomita zinga 3 era we tusanze omulunzi muto mu myaka nga 13 agenda kuba tuyitira mu mulunzi ono twamututeko mu musomo gwa kafika oba cowdice abatukolera emmere tulina bye yayizeeyo byagenda tubuulira mu projekiti yeno y'okulunda embizzi tovaawo katuje naye Ogange Byanja Davis. olina emyaka emeka? Emyaka 13. Olundidde ebbanga ki embizzi? Emyaka ng'ebiri naye nga sizifunamu. Nga tozifunamu? Oluvannyuma lw'okugenda mu musomo gwa kafika oba cowdice abakozi b'emmere ekiboga biki bye wayize byolowooza birina okukyusibwa ku faamu wano okufuna mu mbizzi zino? Endabirira eyaffe embi ddala nnyo. Okugeza emmere ebirungo bye tutabula si bya cowdice. Tukozesa choice yaffe. Kati endabirira neefuukira ddala mbi. Ekirala ne type yaffe si nnungi. Breed gye mulina si nnungi okusinziira bye mwasomye. Biki byolowooza ebigenda okyusibwa oluvannyuma lw'omusomo? Endabirira ne type ey'embizzi. Kati zino ozirunda nani? Zirunda ne jjajja. Ozirunda ne jjajja? Ogambye ku kyumba mulinako embizzi ennume? Emu. Enkazi muzikola mutya naddala mu kuzaala mukola mutya wano? Tuzitwala ku nnume. Ennume weeri ku faamu? Weeri. Emmere mugikola mutya mugibalirira mutya? Muwa bubi afiya oba muyina? Tuwa bubi. Muwa bubi. Tulina ntinombo ate eno esazi katugiwa emmere yaayo tuziwa kyekino. Ate nga mu musomo bakulaze buli bbanga oba buli ntendera embizzi kweba erya mmere ya njawulo. Olowooza ki kyewandigambye jjajja kitereera wano ku kiyumba? Kukyusaamu mu mmere buli mutendera guli emmere yagwo. Ku faamu wano muyinawo ko we muwandiika? Tewaliwo likodi zonna zonna ziraga nti eno embizzi yazaalibwa bweziti omanye ebbanga lyazo? Simanyi. Tomanyi? Kati tukuyambe tutya ffe nga aba cowdice oba focus? Cowdice mulina okuyambako nga mutuwa endagiro ze tulina okukozesa mu management y'ebisolo type endabirira ennungi. Ejjo twasomye ebintu ebisukka mu kimu, gwe interest yo eriwa okusinga? Management eyaffe embi. Ngamba twasomye ebintu 3: embizzi, enkoko z'ennyama n'ez'amagi. Interest yo gwe eriwa okwongerako ku mbizzi? Kati ewaffe ffe tulina mbizzi tetulinaako. Naye nati oyinza okugamba nnapiikinze interest mu kino nekino singa mba nfunye omukisa. Embizzi ezo nga bwe ziriwo sofunamu tuzikolamu ssente. Ate ebirala enkoko? Enkoko nazo asobola ozireeta naziteekawo nazo nazikolamu ssente. Wabiyize byonna? Ng'agoberera endagiro ze baatuwadde. Ogambye osoma? Osuubira kukuguka mu ki singa oba oyongeddeyo n'emisomo? Kuguka mu by'ebisolo. Mu bisolo? Naawe n'otandika faamu ennene? Okay. Kale ku bubaka bw'obusembayo eri abalunzi b'embizzi banno abali mu kitundu bubaka bwo buli ki? Naddala abalunzi abalundira ku mutendera nga gwe mulunda oba amagezi ki? Amagezi nze gembawa bagoberere cowdice ebirungo byayo endagiro ze baba wadde okukozesa naffe tetugenda okweyungako nga bano wetuli. Okay. Kale tweyanziza. Omulabi wa Focus TV wano omwami ono walundira oba omwana ono walundira embizzi zino, naye mu sitole y'enfunda njagala tuleko bye tuyigamu. One, akugambye nti ye ne jjajjaawe balunda bulunzi, tebalina records, tebamanyi breed kika ki gye balunda, endabirira ebulamu
nga bwagambye entabula y'emmere ekyabulira mu ddala naye bwe tujja misomo ng'egya cowdies gyateeseteese n'emirala n'abagoberera Focus TV musobola okusoma ebintu bingi bisobola okukyusa emirimu gyaffe ne tufunamu olema kusaasaanya mulimu guno ng'ate togufunamu. So nkusaba osigale ku Focus TV, subscribinga, tugenda kuba tukuwa ebintu bingi, abalunzi b'enkoko, abalunzi b'embuzi, abalunzi b'enkoko ez'ennyama, ez'amagi, byonna tugenda kuba tubibawa mu series ez'enjawulo. For now, bye bye. Stop. Ku subscribinga ku Focus TV yange bingi